yinjini nga tebagiraba bwenzigule mabega nga gibasanga ne baga nti eno gundi omwami oguze emmotoka kikaze yinjini eri mabega kakati eyo tebye tebagikubbako n'osiganga ovuga mu mmotoka nje kyenva ngamba abantu okusoma kwongera nnyo kuki ku mirimu era ekikayanya bano abasuubuzi nakirabye nti tebaasoma nga abuuza waliwo omuntu ekimugolobera okugira ki okufumbirwa okugatibwa n'omuntu ono mpozi Kasozi yapanze dda ng'agolola omukono nti sebo oyo mukazi wange gwe bagenda okuwasa ng'amulabye yaddira lujegere ng'asiba ku luggi ng'ateeka ku mmotoka ng'asika ng'oluggi lweggulawo ng'akwata bintu ng'abiteeka ku mmotoka ng'abitwala ku poliisi. Kwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino eky'olunaku olwaleero Zerubega Ibrahim Kasinga ate akajja obunako era nkutegeeza nti webale kunyumirwa emboozi zetukutuusaako kukulisaayo mu mboozi ya musajja mukulu Peter Kirabira yabadde nnyuvu kansubire nti tulina kye twaggyemu teekako okubeera nga nate nkwanjulira program gye tutandise nayo olunaku olwaleero teekako okubeera nga nate nkwanjulira emboozi gye tutandise olunaku olwaleero era nga tukomyewo n'omusajja mukulu Ben Buyondo. Ben Buyondo alina emboozi yatunyumizaako emabega awo nga tunyumiza ebyamutukako nga ye omuntu ne bye yalaba okuviira ddala mu biseera eby'abafuzi b'amatwale nga bakyaliwo Obote okujja Obote asooka teekako Idi Amin Obote owookubiri n'abakulembeze abasigadde ne gavumenti eno bwe yatuuka mu buyinza era nga alinayo byalekayo nga tatubuulidde okusingira ddala yatutegeeza nti alina ebirungi by'atatugamba omwali okukwata Queen mu ngalo n'ebisigadde era nga bitugenda okutunuulira teekako n'okwongera okubeera nga akuba tooki mu mbeera nga bwegenda mu maaso n'okutambula okusinziira ku ebyo ye bye yayitamu n'ebyo ebiriwo omulundi guno oba ku mulembe guno oguliwo. Nkwebaza era ne nkutegeeza nti nkujjukiza nti Ropa Free Mosquito Oil Repellent gy'oba wettanira oira oyo gw'oba wettanira omwesiga ensiri zisobole okubeera nga tezikuluma naddala mu kaseera nga tonnatuuka kupaka mu katimbako teekako okubeera nga nkulagirira ba Lubega Designs basangibwa okujemba Plaza batunzi ba ngoye batunga amasuuti amasaati empale ne kalonda yenna gw'omanyi nti atungibwa ojja kubeera nga obafuna ku 0705 14 16 39 Lubega Designs kujemba Plaza Lumu Street. Nkwebaza nateerako ensuso obula ne kujukiza nti bw'oba tonna bakusubscribinga ku channel yaffe eno twongere okubeera nga nate tukuza ennamba. Nze Lubega Ibrahim Kasinga nkwagaliza okuliriza okulungi musajja mukulu Ben Buyondo yabatumidde era nga atandise n'okubeera nga ajjukira nti teyatugambako nti yakwata Queen wa Bungereza mu ngalo. Kulu Ben, nsanyusa okulaba ssebo. Kale ssebo nange nsanyusa okulaba munange. Weebale kujja. Kale ssebo. Bigenda bitya? Genda bwe bityo bwe bulungi naye nti bya bulwadde nina sukaali ne pressure bimbonyabonya ate biri mu bukulu muno emyaka bwe gituuka eyo mu 8 gyendi 85 kwegamba ne biyitirira sikyakola naye nga mbeera wano awaka bannange bwe bankolera n'abaana kati naye nze ku bwange sikyasobola kukola. Katusabe Katonda amiina abeerenga akusuusa nesebo akwanguyiza embeera. Emboozi gye twakola ku mulundi guli emboozi yali nnyuvu abantu baasiima era abantu bangi nnyo bankubira y'amasimu abalala bajja wano kundaba abalala bwe batyo n'abaana nina omwana ali eyo e Dubai yanga nti nange taata nkulaba eno kakati abantu baagala nnyo okubakolera emboozi y'olutalo naye emboozi y'olutalo mukulu Museveni yatugamba emboozi y'olutalo ya zaaliro ebyamu tebinyumizika oyinza okunyumya ebintu n'ebigendo ate ng'oyinza okugamba nti nakola kino ng'ate kirina gwe kyalumya oba kyalumya taata wooli oba muganda wo oba kiki n'afa kakati n'ojja onyumya ng'ate yaaliwo kati ayinza okuleeta effitina kale n'ebyo n'agamba nti ebyo bya zaaliro tubireke temubyogerako twali tubitandise naye ebisaanidde bye tunyumyako
kubanga mu kusooka mu mboozi zange ziri nanyumya nnyo ku mboozi ez'ebizibu bye nayitamu naye ate mbadde njagala nyumyeyo ne ku mboozi ez'ebirungi bye nafuna kubanga saafuna bizibu byokka bwe bityo saafuna bizibu kubanga nze nga bwe nababuulira nazaalibwa 1994 kakati okuvaawo najja nkula kubanga ebyo sijja kubiddamu namala okubinyomya naye waliwo essomero eryo nasooka okusomera mu primary school yali emukono nga bagiyita PTTC Primary Teachers Training Center yali mukono nga essomero liri erya Bishop Tucker College lye lyagikolawo ng'omuzungu Hopkins oyo yali tandika essomero nga yali seresa kabaawo mbaawo waggulu so si mabaati nga tuliyita kabaawo naye essomero eryo mu 1952 Queen yajjako muno mu Uganda najja kakati ndowooza ne bafuna omukisa gw'okuba nti ajja okuliggulawo kakati nze nakwata etture y'ekisumuluzo ekigenda okuggulawo essomero eryo ng'omuwala erinnya lyambuze nalinoonyezza nnyo naye erinnya likyambuzibwa akawala ke kakwata ekisumuluzo ke katoola ekisumuluzo ku tture ne kakiwa Queen okuggulawo essomero liri tutandika mu butongole okutandika okulisomeramu naye nga twatandika dde okulisomeramu naye Queen najja n'aligira ki kubanga Hopkins oyo muzungu yatugamba ne tujja kale nno ogwo nagwo omukisa n'enjera ki nakwatako mu Queen mu ngalo owulidde kakati ogwo nagwo omukisa n'engufuna kakati nga mpita mu bimpi waliwo ke nali ndeseeyo oba nakwogerako kufuna zino coffin awaka kyakwogerako kugamba nali nsuubula Kenya nga nsuubula engoye zo jiini ziwe zajjira ffe twasooka okuzireeta muno mu Uganda nga tuzijja mu Kenya ne tuzireeta ebikooti n'empale n'empale nga tubireeta muno mu Uganda kati nga nina mukwano gwange bamuyita Kayondo naye nga nange mu biseera ebyo baali bampita Kayondo kubanga nababuulirako ku lwaki baali bampita erinnya eri nendikyusa era nababuulira engeri gye nalikyusaamu okufuuka Buyondo naye kaakati Kayondo oyo n'akola ebisobyo ku booda awo egindi emalaba kaakati ne bamukuba amasasi ne bamutta omulambo ne baguteeka awo kaakati waliwo mikwano gyange bamwejje be twasuubula nabo kakati omusirikale omu yali atumanyi n'amugamba nti owange muganda wo munno omukwano gwo Kayondo bamusse wano alina ebisobyo bye yakoze yabadde ayagala kuyisaawo bintu n'amaanyi abasirikale ne bamukuba ne bamugira ki ne bamutta naye omulambo gwe guli awo musobole okulaba engeri gye mugira ki gye mugujjayo akati oyo mawejje n'ajja eno emukono ewasenga n'amugamba nti Kayondo yagize eki bamusse kakati ye ng'amanyi nti yenze ezo singa nagamba tukoze tutya ate nga nze ndi eno ebusunju gye ndi kati nga naye nga tractor yansala engalo eno omukono guno ogiraba nga ndi wa dokita wali Tomusange ku paaka awo wali eddwaliro lye ka kiriniki ke nga we bankolera we banjanjabira bantunga awo nga bw'olaba nga bwe bantunga kati n'engenda kakati nagamba nti tugende tunone ki omulambo akati nalina omukyala nga ali awe mukono era nga bamuyita Nalwanga naye ekyo mu kisomo bye yafa kakati naye ne bamugamba nti owange balo bamusse tugende akati ye yagenda bugenzi wali we batunda coffin n'agulawo coffin okugenda okunona ki omulambo kakati ate ne mawejji bwe yamala okuje bwe yajja e Kampala wano ku 2 naye n'agula coffin n'agenda okunona ki omulambo bwe batuuka eyo ne bagira ki ne babatawaanya okufuna omulambo ono omulambo twagala kumala gutwala ate bali bagala gutwala Kenya ku saidi ya Kenya kubanga yali ku saidi ya Kenya akati ne bamalayo ennaku nga tebannaba kugira ki kakati eno nze simanyi akati senga oyo mukono yalina nnyumba y'abapangisa ku boys quarter kakati ne bamanya nti bagira ki nga waliwo akaana
kasoma Kampala kave mukono ne kasome Kampala mu Old Kampala primary school kakati ne kandaba nga kammanyi ne kagane mwami Byondo nti naye batugambye eri nti wafudde bagenze kunona ki mulambo naye kaso kane kaningiza nga ntudde mu line manyi twatulanga mu line okugenda eri omusawo kagamba ne kusabwe nafuluma obwe ngamba kiki mwana gwo lwatyo ni tati sigwa mwami Buyonde mukono nti yenze bagenze kunona omulambo gwowa emaraba kunza asinafa nti ebyo nendoza nti kasaaga kakati nze bwe bamala okunyiga nendowooza nenga nti owa akaana kano kayinza okubanga kaki kalina bye kagambye ng'ate akaana tekakyaliwo nenga nti akaninye tekisi ngende njire ki nkalabe akati nga ninya tekisi nantuuka emukono kwegamba nasooka nentya kakati neŋŋamba bwe naagenda nga bamaze okugira nembuuza abantu mikwano gyange abaana eyo nti banonye mulambo gwo bagunonye benasiŋŋana nga buli muntu omanyi nali mumanyifu nga buli muntu agira ki nalwawo okugenda kakati bali ne batuuka eri ne basanga nga omuntu oli si yenze ne bakomawo omukyala yasooka okukomawo naga nti ono si ono ne batulawo ne bagamba nti ate ono ali luddawa nga tebamanyi nti ndi eno singa okubanga eno naddukirayo obuddukizi akati ne bagezaako ate tewaali simu tewaali ki ne babeera awo nga babeera mu kyomu aze ne keesi agitaddewo awaka kakati baali bali awo nga n'oli mwami wejje naye akomyewo ne keesi ye agamba nti si oli naye kakati tukozita kati baali bali awo nga nange njira ki kakati abantu abamu basooka kudduka ne bagamba nti kakati oba muzimu oba kiki kakati nenzija ne mbagamba bannange nina engalo yebadde nnuma naye akaana bwe nkasanze ne kaŋŋamba bwe kati ne bwe kati nange nenjagala nzije nti keesi ziri wano kakati ebyo byonna biri awo kakati tukola tutya keesi teziddayo nakimanya nakwolwo mbu bw'ogula keesi teddayo olugigula gwomanya akati nga bangamba kali mawejje olw'obusungu obungi ye yalowooza nti oba bapanga bupanzi oba bakola batya simanyi keesi n'agirekawo n'agira ki n'agenda akati n'omukyala n'agamba nti nange bannange sina keesi yagendako wali we yagigula ne bamugamba nti eyo keesi tedda gw'omanyi kyajja n'aŋŋamba nti sebu keesi sina gye njira ki akati nga mbeera ne keesi mmeka bbiri kakati olw'okuba eno naddukira buddukizi naye amaka gaali gakyaliyowa emukono kakati nenzikirira emmanga mu maka gali mwalimu abantu abaalimu baganda bange ne mbagamba nti keesi zino nga bagamba nti wa ffe keesi tutunule nga ku keesi zibweziti tugire ki nga bagamba nti tulabe we tuzitunda nga tunoonya keesi we tuzitunda nga wabula kakati nga okutuusa lwafu omuntu ku kyalo okwo ku mukono ne tutundayo keesi ki wazitereka waka eza nga tirina wenziteeka okutuusa munaye bali lwe baayagala batikke keesi bajje eno ze gyembeera no bali nga bagamba nti keesi etuzimbiridde onza kutuusa lwe twafuna ate era omuntu omulala afudde ku kyalo namala nabyo emyezi nga 9 kumpi mwaka nga ziri waka kali kakati ekyo nakyo nekibanga kyanjira ki akaokuba nti akwabagole okutukwata abagole nakwogerako kakati nako njagala nkagire ki nkwogereko mwannyinaze bamuyita Solome naye yafa nga mukulu yasoma n'atuuka ku busawo nga Nansi emulago kakati bwe yabeera Nansi n'abeera nga bw'obeera n'omukwano gw'omusajja nga bamuyita Mwami Kasozi nga weeyo ludda lw'ekyetume eyo kakati nga yamukolako nga bw'obeera ne mukwano gwo kati n'amuzaalamu abaana
namuzalamu abaana 5 namuzalamu abaana 5 kakati nga Solomon ayagala omwami oyo amuwase empeta naye nga omwami ate alina omukyala we omulala ow'empeta akati ne babeera awo nga bagugulana kati omwami oyo n'ayagala okugamba yankolako obulabe bungi nnyo nze kubanga Solomon baali bapangisa yamugjayo emulago namwe tosula mu hospital zangu napangisa ennyumba entinda namuteekamu akati n'abeereeyo akati mu kuteekamu amasanyalaze Solomon yagenda eri mu b'amasanyalaze mu Ibbi naga nti nze mukyala Kasozi njagala amasanyalaze ng'alina omukyala atunga engoye yali mugowa mu Kampala omwo yali atunga engoye ennyo nga ye mumanyifu ennyo n'agendayo ng'ayagala engoye n'amugamba nti nze mukyala Solomon manya Kasozi njagala engoye yali buli siiti ng'ateekako mukyala Kasozi bwe yagenda mu b'amazzi ng'era ateekayo mukyala Kasozi ayagala amazzi kakati omwami ye n'amanya nti kati oyo mukyala we kakati bwe bituuka twalina omwami Ssentongo yakyaliyo omulamu Nakabago wali emukono akati nga twasomanga naye mu PTTC omwe mukono nga tutuula ku lubaawo lwe lumu ne tukula kati najja alaba mwannyinaze oyo naga nti njagala kumuwasa mpeta newankubadde alina ki abaana ne bakwanagana mu ngeri yaabwe naga nti newankubadde alina abaana nanze kasita nze mpeta gye njagala nze sifaayo oba alina abaana nange ne ŋŋamba nti ono ne mugamba Solomon n'agamba nti abo yayagala kumpasa mpeta ki njagenda n'oyo kubanga oli yagaana akati munango mwami n'ayingira muki bwe yawulira ebyo olugambo lumutuuseeko n'amanya nti nze mugize eki nze napanzi kakati n'alyoka agira agamba nti nesibe ku ono kakati Solomon n'atandika okuba omukyala we nga bafuna obutategeeragana ndowooza eyo ne batandika okulwanagana lumu nali ntudde awo mu workshop ne mulaba ng'ayitawo ku kamotoka ka Kasozi amusibidde eno kaali ka pick-up amusibidde eno emabega nga Solomon agenda akuba enduulu bannange munyambe omusajja ntwala n'amutwala n'akwata eri enasuuti mpozi bw'atuuka eyo enasuuti eyo n'amusuula ku kkubo n'amuleka awo yenajja akati nange nenkwata akamotoka kange nalina ka Volkswagen nenvuga nga ngoberera namusanga ayimiridde ku kkubo nti omusajja abadde ayagala kuntwala mu bibira anzitanzi nemuga nti ayingira nemugamba nti akati omusajja ono akagaza nti lwakuba nze njagala kufumbirwa yafunye amawulire gana nti njagala kufumbirwa mpeta akati ayagala kukola kyonna ekiraba nti tafumbirwa konze nobanga akoze bwatyo nange nja kukola kyonna kyensobola ofumbirwe ki empeta akati nga akomawo akati nga ngenda tujjayo ebintu wa entinda nga tubireeta eno ewasenga nga tubiteeka ewasenga kakati ye bwe yamanya Kasozi nti tubireese ewasenga yajja kawungeezi ssaawa nga 2 senga neyeggalira mu nnyumba ng'amulabye yaddira lujegere ng'asiba ku luggi webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent tewali nsiri ejja kuluma Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City mbeerako senga neyeggalira mu nnyumba ng'amulabye yaddira lujegere ng'asiba ku luggi ng'ateeka ku mmotoka ng'asika ng'oluggi lweggulawo ng'akwata bintu ng'abiteeka ku mmotoka ng'abitwala ku poliisi manyi yaliko omusirikale wa poliisi ng'akati nga bw'abituuseeyo nti bino bintu mukazi wange yali abibbye byonna bye nabyo biki nga naffe tugoberera kati waliwo stoovu zino ezipikibwa yali egudde awo wabbali
nenjikwata ninga nti bino bye ningenda nayo ku police nti bino bye bimu ku bintu byagize eki bye yatutte aba police baga nti ono si mukazi we nzikonze mukazi wa mulina mu abaana naye tamuwasanga nga baga kugamba nga nawe bwobanga otuusaawo ng'osala musango omusajja alina abaana 5 ate gwowoza si mukazi we ate lisiti zirika erinnya ly'omukyala kakati nga kwegamba nawe bikusobera kakati nga nkwata Solomon nga muga tino kakati nze jangu osule eno kuki ku dduuka weryange wenkolera rediyo zange ndoza naziba nabalabako mwazirabako workshop eyo nti gyoba osula onayinza okukusanga eri ewasengaawo nakola akabi akati nga amanyi okutunga ekyalaani nagenda kugamba naleeta ekyalaani kye takyakola bya busawo abivuddeko kakati natandika kutunga uniform za bisopu ez'abaana kakati Kasozi yalaba kiro nga ayisaamu omudumu gw'emmundu mu kamooli ng'agamba nja kukuba amasasi okuva ku mukazi wange biki ng'agamba nti nange tujja kugira twali tuli awo nga emisana nga wayisa akabanga awo amaze okuyisaamu omudumu gw'emmundu ng'omanyi akamooli toyinza kukuba muntu yeebase wano bw'ati kakati nga wayisa ebbanga lya sabbiiti nga 3 nagenda okulaba nga Kasozi ajja ng'asimba emmotoka wali mu maaso g'edduuka ng'ayimirira nagenda nga ninda nga neetegekako nze nayinza okuba nga zze tulwane bulwanyi nga simulaba ddakiika 2-3 nga simulaba nga nvaayo nga nfuluma wabweru nga simulaba kakati bwe ngenda okwetooloola emmanju namusanga naani ne Solomon ng'amuwa ebintu era lwe luyi lwe nasooka okukuba mwannyinaze ate nga yansinga obukulu ne mugamba mwannyinaze oli omusajja ate kati okola kina akuwa n'ebi oba omusajja era fuluma omugeni naye nti ampa bintu byamwana kubanga waliwo omwana gwe yali alina nga omuto ng'ayavula kugamba nempulira obusungu nengamba kakati owagambye oyagala oli ate kakati ono omusajja ali wuno obusungu nga bunkwata kakati nga mugamba nti nno kakati nja kuzzaayo wa eri ewasenga oddeyo ove wano kakati twali tukyali ku ebyo wayita esabbiiti ng'emu nga Kasozi aleeta basirikale bapoliisi nga bajja yaleeta bagombolola nga baleeta nga bazingiza nnyumba nga baleeta n'omwami w'omuluka bamuyita Kasasa nga akonkona tulimu ne Solomon bantu aba 2 yasula wali nange nsula ku kitanda kyange naye asula ku kitanda kye kakati nga gulawo olina muno mukomusajja olina muno tukukutta olina mukomusajja nga nzigulawo bwe nawula eddoboozi lya Kasasa nga mmanyi ate muntu atumanyi ne Solomon amumanyi bwali mwannyinaze na biki nga gulawo nga nzigulawo nga bankwata nga ne Solomon bamukwata nga bansiba omuguwa mu kiwato nga ne Solomon bamusiba mu kiwato nti mukomusajja Kasozi ali wali nti oyo asigudde mukazi mukutte ne mukazi wange oyo mukazi nga batutwala kugombolola omusajja Kasasa atumanyi n'obuzaale bwonna ne mubuuza ssebo totumanyi nti ono mwanya nti munnange oli yawaaba konze bw'oli bwawaaba gwe toyinza kumugamba nti oli mwannyina munnange twasulayo ssebo ne tusula munnankani abasibe ne batusuza nze olwokubaatwawula omukazi asula yekka munnange ne tusula eno mu basajja nze bansuza na ku kirobo wali ekifukwamu amazzi nti mpunya bukazi bwonna kubanga bankutte n'omukazi neŋamba naye omusajja ono oba kiki naye nga bw'amaliridde ddala okunkola bwati nange omukazi takyamututte nawe n'oyongera mugiya naye kye nalaba munnange nange kyenkugamba kakati nga ggwe bw'oba ozadde abaana ng'ate naawe bakuzadde genda taatawo abeere n'ekitabo mwawandiika abaana be ssebo bakuwandiike taatawo akuwandiike mu kitabo era senga oyo singa teyajja misana na kitabo mu kooti nga kiwandiikiddwamu ono taatawe ye gundi n'azaala gundi n'azaala n'ono Kayondo
omusango gwali nga tolina woolaga nti ono ye kitaawo. Mukomera mama lina kumeka. Olunaku lumu ne babatwala mu kooti. Mu kooti era nga biseera ebyo nga misango gyanguwa mangu mu kooti kubanga ne kooti yalinga awo okugumbulula. Akati nga bagamba nga omulamuzi abuuza nti oba ono kiki ekiraga nga senga aleeta ekitabo kugamba oli mwe baawandikanga ki abafamire nga nange mwendi nga bagamba nti nga babuuza Kasasa Ssebo nga yeegaani gundi olyo Kasozi nga yeegaana nti nze tammanyi nti nze mwannyina mu Solome ate nga mmanyi bulungi. Akati nga okuyita mu bimpi ng'olwo gugira ki guggwa nga tutandika byambaga. Waliwo omukyalo omwe Fred Godi yali muzungu nga mukwano nnyo gwa Solome n'agamba nti nze nja kukola ku byembaga. Nja kukola ku byembaga tugenda Namirembe nga ne Ssentongo nga twewandiisa ng'era ebyembaga bibeera batusomesa biki olunaku olw'emboga nga lutuuka lwa Sande manya lwa mukaaga nga tugenda embaga abantu bangi tuli bamanyifu emukono embaga eyodda abantu tugenda naye Ssebo nalaba ekigambo era nze ebizibu byange byenfunye tewali kizibu kyesikombyeko. Kaakati tuli mu kkanisa wali tuyimiridde wali we bagattira Namirembe musajja akaawa yali agenda okutugatta oyo mwawule waako yaliwo Namirembe ku lutikko Namirembe wennyini bantu bajjo n'abazungu ono gye yakolanga emulago Solome benakanikiranga leediyo bonna bazzeere mukono nze naliwo mu biseera ebyo muvubuka nga abuuza waliwo omuntu ekimugolobera okugira ki okufumbirwa okugatibwa n'omuntu ono mpozi Kasozi yapanze dda ng'agolola omukono nti Ssebo oyo mukazi wange gwe bagenda okuwasa nti ng'agamba abaana gundi yitawo gundi yitawo gundi yitawo gundi yitawo baana bataano nga waliwo ne kagize ki gwe basitudde ono akyagira ki akyayavula nga abaleeta wali nti oyo okumanga mukazi wange n'abo be baana agaane oba si be muzaala. Abantu bonna nga bw'omanya ekkanisa yonna banange kino kirala omusajja omukwalidde enkoko 2 yali yakuwa enkoko ate nga nti omuntu yaleetanga n'emmundu nti ng'enkoko azimpaala munange nga naye bano abantu nga beboogera mu mawulire tugenzeemu kaakati nga bakuba mu heading omukoyi ali enkoko 2 bamutaddeko ekifaananyi bataddeko n'ekyabagole kadaali aleese n'abasirikale mawulire kyolwo yali oba akiika embuga sikyajjukira mawulire naye gaali oba akiika embuga agaaliwo mu biseera akati nga batukwata nga batutwala Wanjabule ekkomera eryali erisooka ery'Emmengo lyali awo Wanjabule wansi w'olubiri awo wewali ng'ekkomera nga bayita Njabule nga batukwata ne kadaali waffe nga batutwala Wanjabule nga batuggalira mu kkomera. Kaakati bwe batuggalira mu kkomera nga enkeera nga bagamba nti omwami ono w'entinda naye tuba twali ku ggombolola yawa entinda eggombola eryawo oba bayitawo Nakawa yawe eggombolola eryawo nga batwetikka ku makya ebimotoka ebyo bakuntuni ebyo byatutwala nga bakiyita bakuntuni motoka za nga batuteekamu ne kadaali waffe n'amasuuti gaffe 3 twali 3 omwami awasa eggwe ne Solome mugole nga batutwala nga batuteeka tugenda Wanjabule awo twasulawo awo enkeera naye twasula mu luumu emu ffenna 3 batutuwa kaluumu olwo nga munyumya biki nga munyumya biki nga muli mu kaluumu ate nga buli muntu busungu bumukuterwa musajja ki oli Kasozi nga buli muntu awerera kumutta kwegamba nga ate tulina bye tunyumya kakati abazungu bajja ne batulaba abantu ne batugira kati
enkeera waalwo nga batutwala mu kkooti era yali awo nakawa nga batutwala mu kkooti bayise nakane abantu ba mirundi ebiri olwo batutwala mu kkooti batweyimirire batweyimirire tufune beyiro tuddeyo baluwa olunaku olw'okudda kakati nga batugenda mu kkooti nga bagamba omusango guvunaanibwa gwe okusigula muka musajja ate naawe okuwasa omusajja yoyo Ssentongo bamugamba bwe bati kakati nga batuwa olunaku sikyajjukira nnaku kubanga bintu biyiseeyo bbanga ddene kakati nga batugamba mudde nga tugenda kakati mukuddayo nga omulamuzi atugamba buli bwe muba mujja nga bagamba akasozi nti bw'oba ojja jangu n'ebiraga nti omukazi oyo saidi yo ebiraga nti omukazi oyo wuwo n'oli naffe tujje n'ab'eŋŋanda abala ebiraga nti omukazi oyo si wa kasozi nti omwana wammwe kasozi tamuwasanga enkeera nga tujjira ki nga olunaku bwe lwatuuka olwo waayitawo oba sabbiti nga bbiri awayitawo sabbiti nga bbiri nga tuddayo mu kkooti ffe nga bwenna abongeera bubanyi abooluganda tugenda abasenga abataata olwo mulina bye mututte ebiwandiiko biki oba ate nga ffe tugenze kuwoza ate taata ye yali yafa azaala Solome kubanga Solome yali mwanyaze nenga muganda wa taata yamuzaala kakati ye yafa kakati nga tutuuka mu kkooti mpozi senga ono eyankuza Noora ye yagenda ew'omulamu wa Chief Justice n'amunnyonnyola ebigambo kubanga ebintu ebyo embaga eyo yayita nnyo mu mawulire wa lwakuba Radio Uganda yaliwo emu naye baajogerako bwogezi katono naye byatambula nnyo mu Kampala omuwa kakati n'amugamba nti nno okukuyamba kaŋŋende ŋŋamba omulamuzi nti asooke anoonye obwannannyini bw'oyo omwami avunaana obwannannyini bw'alina ku mukyala bw'abanga temunaba bali kuwoza kakati bwatuuka nga olagamba nti bannange nti Chief Justice yaŋŋambye wano nti omwami Kasozi sooka oleete obukakafu obulaga nti omukazi oyo wuwo ng'asooka aleeta abaana 5 nga omulamuzi amuga nti ekyo tukirabye baana babo ne babuuza Solome abaana abo bwoyo nti bwoyo sebo kkooti yali ejjudde naye kakati olabye omukazi oyo obye kakati ne bamubuuza nti sebo olinayo ekirala nti n'ajjayo lisiiti ziri ez'amazzi ez'amasannyalaze ez'engoye n'eddwaliro eri bwe bagendanga embuto ezo ze yazaala ng'awandikayo omukyala Kasozi nazo n'azikuba wano mulamuzi n'aga nti naye weddeyo nti nina n'omuko akati najja kakati waliwo oli muganda wange nga bamuyita Kiwanuka Sitanule naye taata mulala yamuzaala akati ng'agenda wali eno gye tuli baatutuuza sayidi eri bano ne babatuuza sayidi eno n'agenda naga nti Kiwanuka jangu gwe muko gusigwe gwe nawa enkoko ko Kiwanuka nti nze enkoko wagimpeerawo gwayagala okutta muganda wange ale akati enkoko n'ogireeta nti nze nvaako ayagala mujja ku sayidi yammwe n'agaana teyavaayo akati n'akwata mu kkooti ng'alinamu ebbaluwa n'agitwala wali n'agiwa omulamuzi ng'ebbaluwa egamba nti nze taata wa Solome Semiyagi nzikiriza muwala wange okufumbirwa Kasozi n'agimuwa amuga nti biweddeyo ssebo omanyi bano bwe bali enkoko bazeegaana kaakati omulamuzi n'aga nti bannange omuntu okuwandiika nti nze mukyala gundi tekitegeeza naye nti abatekisi wano bavuga emmotoka oli ne banga nti eyo emmotoka yange nemwe ne mugimutuuma nti eyo emmotoka ya gundi eyo tutwala so nga si ye naye twagala obukakafu bwennyini obuva ku buko gye wawasiza
Ncha ebbaluwa yiyo sebo gye nkuwadde naso omulamuzi n'agitusomera mu lwatu naga nti bannange waliwo ddala mu Buganda muno taata w'omuntu agaba omuwala we eri omusajja gwagenda okufumbirwa nti tekiriiyo mukoyo agira ki yagaba nti yebbaluwa ki nfu nga bagamba nti nno kakati nti nno kati kankuyambe mwami Kasozi nti njagala ku sayidi y'abana ab'omuwala bewawabidde eveeyo omuntu ogwo agambe nti bannange oyo omuwala oyo omukyala oyo Solomon Kasozi muka Kasozi yamuwasa bamumuwa n'atugamba bannange eveeyo omuntu omu yekka njagala tewavaayo omuntu omulamuzi agamba nti omukazi siwo era wakola bubi okwonoona embaga ya munno olina okugigatta embaga olina okugigatta nga bagamba yagatta sente saazimanya nga bagira ki nga embaga yabaawo ku lwakuna batugatta ku lwakuna abantu baddamu ne batuula abantu bajja ku mbaga ne bagira ki naye nga n'ekyo nakyo kizibu nagira ki nakiyitamu kaakati ku birungi bye nafuna nze kennyini nasoma nentuuka mu olwo ebibiina ebyaliwo nga okoma primary okoma ku primary 6 nga kukoma n'olyoka ogenda ate mu junior 1 2 ne 3 ate olwo n'olyoka ogenda mu senior kati nze junior nagimalako nengenda mu senior 1 2 ewali egindi Mwagure Memorial School nakoma mu senior 2 nakoma era nga bonna bagamba pikipiki yanyononera ebyange ebyo ebyokusoma ebyo nenjira ki naye nga mmaze okusoma nadda nentangamba nkole ki kaakati nenjagala okukanika nebinnema olumaze kubanga bwe nabeereka ebukalasa nga nsoma ekatikamu twasulanga ku faamu ebukalasa nga senga wasulanga nange nsulamu ujje nsula kale nga bwe tukomawo essaawa 7 ŋŋenda ku faamu eri okunoonyayo obulimu bw'enkolo bwalejjalejja naye nga waliwo omwami omu Ibrahimu nga avuga tractor kamase Ferguson kalinga wakatono nga ke kalima ke kasaawo omuddo kabiki kati nga ŋŋendako okubeera tani boy waako ne bampandika nga nfuna siringi emu sente 3 siringi emu n'obutundu 3 siringi emu sente 3 wabeerangawo siringi ne sente ne sente nga sente 10 ze zikola siringi emu siringi bwezityo nga bwe zibalibwa kakati nga byenkola lwenkolayo lejjalejja nga bampa siringi emu sente 3 nga bazisasulirawo oba bazisasula enkeera kakati nga ŋŋenda kati wenne ekidduka kye nasooka okuyiga yali tractor mu kidduka eky'omuliro nasooka kuyiga tractor nga ajinjigiriza nga nsobola okusaawa omuddo ye ng'agenda ate yali musiraamu naye ng'anywa omwenge kakati nga nze bwe yageranga essaawa zituuse 12 n'ekitu emu nga banyuka ssaawa emu nga ajja kuzzaayo tractor wa faamu kale bwentyo nembeera kyakuyigiriza okuvuga piki kyekyanjigiriza okuvuga pikipiki kaakati bwe navaawo neŋŋenda nenzija eno e Kampala nenjagala okusoma koosi neŋŋamba nsome koosi ki neŋŋamba nti kaŋŋende waliwo abavubuka abayindi baali mikwano gyange awo ku Nakasero Street nga we wali edduuka lyabwe baliyita Rocks Radio kakati nga nzijawo nentuulaawo netunyumya ne mbagamba banaye munjigirize rediyo olwo ezaaliwo zaali za valivu nga obucupa bwe buti butono nga bwolaba engalo eno naye nga bw'okwata n'oteeka mu rediyo ne bumala okwaka omuliro ne bubuguma rediyo n'etandika okugira ki okwogera ng'emala naye nga za masannyalaze zisinga kati nga bwemala kubuguma n'eryoka etandika okwogera akati nga banjigiriza bwe nayigamu nange neŋŋenda nkola nasooka neŋŋenda e Kenya akati mu kukomawo
senga nampa edduuka eryali awo okukubereraga ennabuti awo ennyumba yali yajjajja nga yali alidduka nampaako omuzigo okukolerawo leediyo zange nenkola leediyo ezo kakati waliwo n'omuyitale eyajja eri ekimaka ejjinja kakati nga omulembe ogwo kubanga mbiyise mu bumpi omulembe ogwo gwali tuva mu valve tugenda muki mu transistor radio ziva mu valve zigenda mu transistor kubanga transistor yo olusiikinga wooti nga radio eyogererawo era we twafunira ne radio ez'amanda amatono na zino eza battery eza kibokisi kyalinga awo bwekityo kyakipapula naye nga ffe twakiyitanga battery era nga kyakulanga battery nga muyingiza nankani buwaya ne bugenda mu radio transistor kati nazo ne zijja kakati nzaawo nafuna sente nyingi okukyusa radio okuzijja ku valve okuziteeka ku transistor n'okuziteeka ku manda nenfuna sente nyingi ng'oli mukyusiriza sente siringi emu sente 75 okukyusa okugijja ku valve ogende ku transistor oba ku manda kakati newajja omuyitale kubanga Kenya yaliyo nga nagendangayo ng'akola busaketi bwe butyo complete radio naye nga teriko mizindalo terina mu box naye nga kasaketi complete kayingini katukayite kayingini akati nga olina kusaako busawa yazigenda ku battery n'oziteekako n'osaako omuzindalo n'osaako ne antena nga radio egiraki ewedde akati obwo bwe Katonda nanyamba n'engendayo nabeera mukwano gwange nnyo nga mbugulayo mbugulayo siringi olwo zaali zirinye nga ziri ku siringi 2 sente nga 5 awo nga ngena n'engula bungi kakati nembuleeta wano nga waliwo obukolera ku manda 6 n'amanda 4 kati nentandika okubajja bokisi ez'okubeeramu ki buyingini obwo kakati nga nzirira wano ku mita bwasomera nga nzira obulabirwamu buli obwa rediyo zino enkadde nga bwenteeka wano ne zino tuning nankani capacitors nanga zigendera kuki kuli ku kalabirwamu wadde nga kano kali nankani nyimpi naye olwokuba rediyo gye nateekangamu nga yerine nankani kale nga bwonyola nankani lugenda nga naye nga station ozira kazijjayo kati nenfuna sente nyingi nnyo bwekyo wazigulanga siringi nga 2 ne sente 5 siringi 2 sente 5 nga nze nzitunda siringi 7 ne boxi yaako nga ne box kubanga nakolanga olonga ne radio zizeeko gram record player nga nkola radio gram tekako record player ne tape recorder ne radio nga mbikola byonna nembisaamu nebera radio gram ngeringa kabada bwiti nene era mukugunda ngegunda nnyo kakati nembera walinnya kakati buyinza bwabeeranga butono naye nga bwe bugenda moyo radiogram anti kasitayo ofulumya n'oteeka mu omuzindalo guli gye gukoma obunene kubanga n'emizindalo bwe nabanga nkola rediyo entono oluusi naddiranga zirire oli bwe yaleetanga rediyo ye nga nzijamu eri nankani yingini eri eya valve oba ya transistor nga njijjamu nga mpakingako eno akange kano nga nabuli butuning capacity mubukozesa ntekayo butesi waya kuli netandika okukwata station tewakyusanga radio yoli yennyini just wajjangamu eyo ku radio entono naye ate bwe nali nga nkola ezange nga nakubanga neetuuma Sanyu radio workshop yange kugamba duka lyange baliyita Sanyu radio Sanyu radio era yalwawo nnyo awo emukono nalwawo nnyo kakati nga nzikola kugamba nga nkola ebyo nenfuna erinnya era ebintu ebyo byanyamba kubanga nze nafuna sente nengula ebibanja nenkola ntya nempasa omukazi wadde omukyala yanfaako ate omukyala yafa n'abaana bonna beyazaala ne bafa nensigaza bazzukulu
kakati mukubeera mu bimpi ebyo byagenda bwe bityo kakati nze nva ntya mu bya rediyo kubanga rediyo ezo ze natuuka n'okukolera eri wansi ku Meat Packers nga nvudde mukono olwo ntumbuka tugenda era we nasiŋŋaana nga nkyali mukono ekifaananyi ekyo kyewalaba ekya rediyo ezo zewalaba omuzungu gwe bayita eyakwatanga bano abantu abatundanga kase bamuyitanga Bobasos yakikuba kubanga yali akola mu Uganda radio mu Uganda television yajja n'akikuba mu Uganda radio najja n'akikuba nga awo bote alangiridde abantu abakola abali abakola abatasoma nnyo asobola okubazaayo nga batutwala ekyambogo olw'eggulo kuva ku ssaawa 10 paka ssaawa 12 okusoma abali ku mulimu abakola abeeyiiza obote kyo yakitukola bulungi abeeyiiza era n'aleeta n'omuzungu gwe bayitanga Mr. Utameya ekifaananyi wakira oyo omuzungu oyo yajja era kuyamba ffe naye ekyomukisa omulungi kati njogera ku by'omukisa bwe nafuna ffe mukyaggwe ne Bugerere balondayo abantu aba nze n'omuvubuka oli omulala gwe walaba mu kifaananyi era yali asiibula omuzungu bamuyita Kizito kwegamba ffe be balondayo nga ffe tujjaawo mu Uganda kampuni engulu we baatuwa offices ow'okukolera n'omuzungu oyo nga wajja Mr. Otomeya nga wajja n'atusomesa ebisingawo kwebyo byedio kati okuva mu kusoma kozi wafunamu ki bwe wava mu kusoma kiki wagattako kyo wafuna mu kusoma okwo kakati bwe nagatta mu kusoma nenkomawo neŋŋenda nenyongera ku radio ku Nankani kubanga mu biseera ebyo emmotoka tezajjanga na radio tezajjirangamu radio era ne eriyo nga zijja zokka era nga emmotoka radio zaazo bazitunda butunzi wali ez'emmotoka nga gwogigula ne eriyo yaako n'emizindaalo n'ogenda ogifiitinga ku mmotoka eno ku yingini ereme kutokotera mu radio nga otekako sapuresa kwaya za Praga waliwo Bunankani bwe twasibangako era nga nabo babutunda sapuresa ne kondesa mu kabuleti eno nga tutibayo kugamba nga bw'okoleza yingini nga tetokotera mu rediyo naye nga bw'oba tobitaddeeko ng'ejja kutokoteramu nga bw'olinya bw'ejja bw'ekyo naye nga bw'obiteekako era waliwo omwami omu eyantuma sapuresa kubanga namugamba nti nga mbatere rediyo waliwo gye nga baliwo abamukolera ne batateekako sapuresa nti mmotoka etokotera muli nemugamba nti sapuresa zikakati bwe naziteekako ye nantuma sapuresa ampita sapuresa omuyambe kakati ne baleeta ne record player obw'omu mmotoka nga bwamayinja gana agasidi gana amatono nga kati okasiba bwoti mu motoka otekamu amayinja kekyusa bwe kati otekamu amayinja 10 ne kagakyusa ngene motoka bwetambula bwekazanya kakati nga ne motoka tubotola wano mu maaso ku dashboard okuyingizaawo ki kakati okutuusa abantu aba abazungu aba abajapani oba abazungu bayiiya nnyo wayitawo ebbanga ttono nga baleese ebifo bakoze ebifo radio wesobola okugenda mu mmotoka nga ojja buzinobotolawo oba nojjawo bwe bataddewo bu plastic era nga bakugamba nti radio eyinza okugenda ki wano nga tugiteekawo bateekawo radio ezo teekamu kale awo mwamagezi mwali mugajjeewa agabotola dashboard ne muteekawo anti kwe kusoma kuli okwekyambogo ebyo era okusoma okwo kyenva ngamba abantu okusoma kwongera nnyo kuki ku mirimu era ekikayanya bano abasuubuzi nakirabye nti tebaasoma kati bano abasuubuzi abaliwo tebaasoma abasinga abakayana kwegamba bagenda okuleeta vaati nti guno omusolo gwa vaati bakayana bukanyi bagenda okuleeta kano akuuma ke baleese kati akagaba lisiti ne invoice kakati bo balowooza nti baleese musolo mupya so nga byetaga kusoma kati abasinga tebaasoma era ebintu ebyo byatubonyaabonya nnyo
mfe mu mirembe gyaffe kubanga nze we nagenda okuyigira emmotoka emmotoka zaali zisibanga bulaba akagaali nga zisibira ku bulaadi obuuma bwe bugenda eri mu buleeki ne baleeta cables nga nazo zigenda eri mu buleeki okutuusa le baleeta payipo nga batadde kigundi buleeki kinankane kisavo mu maaso nga bw'okoleza yingini epikamu omukka buleeki neebeera ku mukka nga amazzi buleeki fluid awo wajjira nga tekyagenda raadi ziri ng'egenda mazzi gano bw'olinnya amazzi gali aga buleeki fluid yagenda n'asiba kati ebintu ebyo byatuta era abantu bangi nnyo baafuna accident olw'obutamanya kubanga ffe bwe twalinga tuvuga emmotoka ng'owondoowa n'ojjamu omuliro okukekkereza ki amafuta kakati nga bw'ojjamu omuliro okukendeeza amafuta bw'ogenda okulinnya okoleza ne bwe batokolezeza bw'olinnya buleeki ng'eri ku laadi esiba naye kati ate bw'ebeera ku gundi ku kisavo kiri tesiba nga teyaka kakati bw'owalinyanga nga buleeki eringa muti ng'eri ogira ki otomera emmotoka ne zitta abantu ne zikowa nga tumanyidde ekyo nokusole baatuyigiriza era baatutwalanga okusoma ne siteringi zaalinga za manyo nga zikaluba osala siteringi ekubani mukono gino neyagala okugimenya walingawo emmotoka ezo labiyoni nga bw'ogivuga nga tolina maanyi negwa mu kisiriko naye kakati bagikola ng'erina bisavo yamukka ne bwegwa mu kisiriko egonda wadde loole eyinza n'okugikwasa olugalo olumu wadde ya loole kati abazungu bano bayiiya ebintu naye teffe tulwawo okubisoma kubanga emmotoka ezo zibaamu oba radio oba kiki bateekamu bugundi obutabo obukusomesa ebyo naye omuntu era wano ng'oyagala okukweka ekintu wandiika ne bw'osuula awo omuntu tayinza kulondaawo kapapula naga nti oba kano kaaba naye tasobola amawulire abantu babasomesanga gampaka omuntu ng'asoma naye nga bataddewo radio Uganda ng'ebeera ku muzindaalo gugenda mu tawuni ewali emukono nga boogera naye ng'ate amawulire gali awo bagatunda naye ng'omuntu tagagula kubanga abantu naddala ffe abaddugavu tetwagala oba mu Uganda kubanga abaddugavu balasoma naye ffe mu Uganda tetwagala kusoma okusoma kitutawaanya n'okuwandiika nze ngambye abantu banaye mujje nga mwabagala okumanya stories nabzino nga kati byenjogera mujje tuwandikemu obutabo abantu akati olaba oyo ngaagundi ono ani ono ayogera ku redio ennyo Lutamale awandiika obutabo mu bintu bye mu stories bwe kati bw'ogenda ogula obuntu bw'ogenda osomamu n'ogira ki naye osinga n'oyo omu wayinza okuba mu Kampala omu nga bw'andiika mukulu Museveni yawandiikako ku kitabo kye ekya So We Must Seed naye abakirina ojja kubuuzamu kakati nno ebintu ebyo emmotoka ezo steringi ezo ne zigira ki twaliwo nze nalina bwe nagula Volkswagen nagigula Kenya kubanga nze nali ndabye emmotoka ezo nga zirina yingini ki embabega naye nga muno oba zaali tezinalabikwako oba zaali kiki ng'abantu tebamanyi nti waliwo emmotoka ebeera neki n'eyingini emabega nga tumanyi yingini zaawa kakati nze bwendeeta emmotoka awo mu bannange embalage bakoleeza kakati baagala okulaba kuki ku yingini bajja eno mu maaso yeeri buutu n'omupiira gwa sipeya yingini nga tebagiraba bwenzigula emabega nga gye basanga ne baga nti eno gundi omwami oguze emmotoka kikaje yingini eri mabega kakati eyo tebye tebagikubbako n'osigala ng'ovuga mu mmotoka nje nembaga nti olwokuba nze naziraba eri Kenya nga zaaliyo nembaga nti yingini bagiraki bazireka emabega naye kwegamba ebintu bingi obutabisoma kakati olaba wetutuuse batukoledde birobot bijja kutumalako emirimu era nze ngamba abasuubuzi n'abantu bennyini
olaba kakati okuzimba abantu bagendanga ku bizimbe ebyo ebipya nga banoonyayo okwetekka ekkalaayi okusemba naye kati tebikyaliyo emmotoka ejjayo etabudde omusenyu gwayo nabiki enkokota efuuwa bufuuyi seminti bafuuwa bufuuyi kalina 20 gw'onoolinnya otya kalina 20 nekkalaayi kakati ab'emirimu ebyo gyagiraki kakati abakozi b'awaka nabo beerinde kubanga bakoze biroboti ebikola awaka nekikuuma omwana ekimuyonsa nekimukola mutya nekimuzazika bakoze mu woteeri baŋŋamba ezo ez'abazungu ezisingayo zikolwamu ebyo biroboti kakati bakoze ebiroboti ebikazi gwobo bawo yagadde okwesanyusamu ng'ogenda okigulayo okireeta awaka nga kikukolera emirimu gyakyo egy'ekikazi gyonna bw'okikoowa tekisunguwala kiri kiwuma tekikola kakati n'abakyala nabo beerinde naffe abasajja twerinde ebintu bigenda kutuggwako nze we nakolera mu Uganda television nali nkola kukwoza firimu ezagendanga kuti nga babeerawo projekiti gye bateeka projekita gye bateeka wali olutambi n'oluteekamu ng'omaze okulwoza ebifaananyi n'oluteekamu ne lwaga ebifaananyi ku screen ebyo tebikyaliwo kamera zino z'olaba ffe ezaffe tezaaliwo ezityo ng'onyoola n'oluviiri n'onyiga ne lugwako n'onyoola owulidde naye kakati tezikyaliwo byonna byonna era wali baali basuula ebintu nga batunze gundi eyo Uganda television basuulanga ebintu ebyo abantu ne babironda ne mbagamba nti mu bironda bya bwerere tebikyalina ki mugaso tebikyakola abazungu bwagira emmotoka twagulanga eddagala erisiba emipiira ebiraka kakati omuntu takyasiba mipiira tebiraka tebyetaagisa tubulesi owulidde oteekawo omupiira ogugula nga oli ajjako ng'assaako ng'apikamu mukka ng'otambula ng'ogenda akati oba gufumituddwa nankani bakubamu kiyiso nga togujjako togujjaako kwegamba ebintu bikyuse biyitirivu ekitundu kyaffe ekyaleero tukikomekkereza bwe tutyo oyo ye musajja mukulu Ben Buyondo era nga tukyalinayo ebitundu ebirala bye tugenda okubeera nga tukutuusaako nate mu ssaawa zeezimu olunaku olw'enkya ssaawa zijja kubeera 4 tujja kubeera nga tukituusaako tusaanidde kubeera nga nate osubwa n'emboozi yaffe endala eya Edward Katumba Wamala General Edward Katumba Wamala ekitabo kye kya Endurance. Yes, tutuuse mu kaseera nga musajja mukulu Idi Amin amaze okubeera nga agoba abayindi nga n'aba Tanzania ateekako abakikosi malumu n'abalala nabo nga bayingidde. Musajja mukulu ono Edward Katumba Wamala awo we tuli mu mboozi ye ng'atunyumiza naye nga bwe yabiraba. Kwagaliza okubeera obulungi tosaanye kwerabira kwekuuma.